ziri bize oba oyinza okugamba nti akayisiŋŋanyo k'amaanyi nnyo naddala ku mmotoka ezitambuza abakungu. Jjukira nti olunaku olw'eggulo twabaddeko mu kitundu kino ne tukutegeeza embeera nga bwe yabadde, n'olunaku olwaleero embeera teyawukanye na lunaku lwa ggulo, era ebyokwerinda ate okwawukanamu n'olunaku lw'eggulo byongedde okunywezebwa nga kyenkana ku nguudo ezisinga otambula mita 10 n'osanga abasirikale, wakiri w'osanga owa SFC osangawo n'owa poliisi omu, w'osanga aba UPDF babiri osangawo owa poliisi omu. Kale ekiraga nti ebyokwerinda byongedde okubeera nti binywezebwa ku nguudo zino. Webukeeredde olwaleero nga ku nguudo ezisinga nga kumpi buli luvannyuma lwa dakiika nga 5 wabaawo obugombe bwa emmotoka ya poliisi etwala ewerekera abakungu okugenda wali e Munyonyo, era oba osobola okwekkaanya obulungi kyolengera wali luguudo luno olw'Emunyonyo oluva wali ku Otospa okugenda okutuuka wali e Munyonyo. N'olunaku lw'eggulo wano wabadde wasibe, wabula n'olunaku olwaleero ate ku luno poliisi esembeddemuko kakati ziwera mita nga 4 okuviira ddala wali awali Olukungaana okujja wano. Bw'oba ng'osobola okwetegereza obulungi waggulu eri bodaboda ezagobeddwa ku luguudo gye zaateekeddwa, era njagala ndooza tutambule ffenna evening nga tubala ebigere okuva ku kkubo n'okutuuka gye baatadde stage za bodaboda. Akabanga akaliwo kitegeeza nti omuntu singa abanga ayagala bodaboda ng'avudde wali ku kkubo wembadde atambula ng'ayita mu bifo bino okugenda okulamuza bodaboda emutwale mu kitundu ky'abayagadde okubeera nti agenda mu tekimanyiddwa oba abantu bano akasente bakafuna oba bakasitoma bajja, tetunnaba kukitegeera okujjako nga twogeddeko nabo batubuulire ddala bakasitoma babafuna. Kabanga keeko kentambudde okuva eri ku kkubo olw'onnojja eno waggulu kufuna bodaboda. Njagala tubeeko betuwayamuuko nabo batubuulire bwakakeeredde oba olunaku lw'eggulo bwazibidde emirimu gyabadde gitambula gitya. Sebo oli butereevu ku BBS Telefine, emirimu gyatambudde gitya olunaku lw'eggulo n'ebukeredde olwaleero? Emirimu okutwaliza awamu tetulina ssanyu lye twafunye okusinziira ku bagenyi be twakyazizza nti twataganyiziddwamu mu mirimu gyaffe olw'ensonga nti mu bifo bye tukolera tetukkirizibwa kubeeramu. So n'olw'ensonga eyo siyinza kugamba nti embeera esobola okutereera okuggyako ng'abagenyi bano bamaze okuddayo ewaabwe. Waaw, tweyanze omukulu we bwakeredde ng'emirimu gitambula gitya, era mukadde kano wafunyeyo ku bakasitoma b'osaabaza? Emirimu gitambula bubi nnyo olw'ensonga nti kuva ku makya sirina kye naafunye. Ndi wano ndi kulya bisiikirize nga bondaba, tewali kirala kye naafunye mukama wange. Ebyokwerinda mu kiro bibadde bitya n'ebukeredde olwaleero? Ebyokwerinda bibeerawo naye kunyigirizibwa kwe kugenda mu maaso, tewali kirala. Waaw, embeera yeeyo eri mu babodaboda. Onono omukulembeze kansala Ivan Wafula, ebyokwerinda mu kitundu ebukeeredde olwaleero bibadde bitya, era abatuuze be mukulembera bali mu mbeera ki? For sure ffe ng'abakulembeze tuli beeraliikirivu nnyo, kubanga oba otunuulira buli w'okuba mulimu ne kalazi ezimu ez'amagye ze tutalabangako, ng'olunaku olwaleero tuzirabye. Naye ate kiri mu kutweraliikiriza naffe nti abasinga bonna babasibye tebali kukkirizibwa kukola kutambula, n'ekirala nti we babaye bano abasirikale we babeerawo events ezisinga babeerawo n'obuyumba we bakyamira, naye wano saa zino oba otunuulira obuyumba tewali, era abasirikale kyemmanyi nti we tunaava muno tugenda kuba ate nga tuzze mukolera, kubanga abasirikale babayiye bonna naye tebabateekekedde abantu ffennyini be badde okunyigirizibwa. Era wano ojjidde mulimu abasirikale abamu be tukwatidde nga baze manju nga basaze bazze eri. So nsuubira nti kyali badde kyabwenkanya nti gavumenti webanga erina bino programs zino zikwatire wamu n'abantu abawansi, kubanga naffe twali badde ng'abatuuze twali badde tugamba nga kabuyonjo bwe zitabawadde ne tusharinga. Mulimu bano ababodaboda obalabye wano babadde nga just bagala kuwevingirako president wano babalage love, kubanga tumanyiddwa nti abannayuganda tubeera ne love, tulina okwagala. Lero lunaku olwaleero teri kitambula, byonna embeera gye tulimu, era nze nange omukulembeze nemeseddwa okutambula ogenda obakiikirira n'ensalawo nzija wano tudde mu bisiikirize tunyumye. Tweyanzege oyo Ivan Wafula mukulembeze mu kitundu kino. Embeera ya bunkenkenyo naddala ku makubo okusingira ddala kansango oyo oluguudo olwo luliko obulabe bw'amaanyi nnyo, olw'ensonga nti singa obanga ovuga ng'oyagala kuyingira kkubo niwabaawo akagombe akavuga oteekeddwa okulinda okutuusa ng'emmotoka z'abakungu zonna zimaze okubeera nga ziyitawo. Wabula era ekimu ku byewuunyisa nti newankubadde nga enkuŋŋaana zino zatandise, olunaku olwaleero webukeeredde ng'oluguudo olwo lwa Kansanga lukyalimu ebinnya bingi nnyo, era abakesisi esaako ne yunula bakedde kulaba nti bakuba ebiraka ebyo
saako n'okusimba emiti egyetaagisa ku nguudo zino zonna. Bingi tugenda kwongera okubirondoola n'okutuusaako embeera ebaddewo mu kiro, naye nga tutegeezeddwako nti waliwo ebitundu ebimu ebibaddemu kafyu ku ssaawa 2 nga tokkirizibwa kubanga otambula. Byonna tubifunye era tujja kubanga tujja nabyo mawulire gaffe agagambuze ku ssaawa 1 ey'akawungeezi, mpozi n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Ronald Kitanda, Hassan Kasaga ali ku kamera. Tuli wano mu bitundu eby'emunyonyo, tukyagenda maaso n'okulondoola byonna. Kankomewo gy'oli Evelyn, bweyongereyo n'amawulire agaajo tubadde awangala ennyo Ssebuufu Bwangu. Awangala ennyo Ssebuufu Bwangu, naye era nga tonnabagenda Ronald Kitanda, badde nkyayinayokko ekibuuzo kitono nnyo nga njagala otutangaazeemukko katini ku ngeri abantu ababeera mu kitundu ekyo, engeri gye batambulamu okutuuka ku mirimu gyabwe. Bakozesa taxi, bakozesa bodaboda oba ate n'ekirala, ndinayo ekibuuzo ekirala kyekyasinga okunnyumira ennyo. Batugamba nti abantu abali ku nguudo ezo bwe balaba nga abagenyi bayitawo balina okusanyuka, okulaga akamwenyumwenyu. Kati gwe nga abaddewo asiibyeyo ku nguudo ezo, babadde basanyuka, badde bagezaako okulaga nti basanyufu oba? Tubuulire, tandikirawo. Andise na kiri kyogambye eky'abantu okutambuza ebigere. Omuntu asobola okulinnya ekidduka n'atambula okuva gy'avudde yonna. Wabula bw'atuuka mu kitundu kino eky'Emunyonyo nga wakayita ku Otosipa, bataddewo ekiggwa kya poliisi, tewali akkirizibwa kusukka kifo ekyo. Kakati bw'otuukawo nga by'oyagala okukola biri mu maasoko oba nga biri sayidi za mu bitundu ebyo, oba oyagala kufuna ddwaliro oba olina kyogenda okugula, kikwetaagisa kutambuza bigere. Ate nga n'omuntu ava mu bitundu by'ebusaabala ng'agezaako okujja abeeko kyafuna mu bitundu ng'omaze okusomoka wali enkulungo y'Emunyonyo, kimwetaagisa okulinnya bodaboda n'emuteeka wennyini ku nkulungo, n'oluvannyuma ate ekitundu ekiddirira n'atambuzaawo bigere. Ku kyombuuzizaako eky'abantu okudda ku kkubo okumwenyaamu ng'abagenyi bano bayitawo, ekimu ku byeraliikiriza nti abagenyi bano baba batambula emmotoka ze balimu tosobola kwekkaanya ali munda. Kale weebuuza, nsekera musajja nsekera mukyala? Kubanga aliwo batugambyeko nti bw'aba amwenya alina simayiro gy'awa abaami ate alina ne simayiro gy'awa omukyala. Kakati bw'obanga tolina ngeri ki gy'olaba muntu ali munda ng'osobola okumumwenyeza, kitegeeza tosobola kumwenya. Ekyokubiri ekimu ku biviiriddeko abantu obutawuubira ku bantu bano kwe kuba nti owa bodaboda yandisinzidde ku kkubo n'awubira ku muntu ate yagobeddwa ku kkubo n'adda mita nga 10 okuviirala ku kkubo. Ate nga n'abalala abandiwubidde ku bantu be bano abantu abaali batunda, abayimba engoye, abayimba ennyanya, butungulu nga baali bakolera ku kkubo, bonna ne bagobwawo. Kitegeeza nti tewali muntu yenna ayinza kuwubira abantu abo olw'ensonga nti ali wala n'ekkubo. Kale kitegeeza nti abakungu bonna bayitamu buyisi, balengera bulengezi bigenda maaso ebbali eyo, saako n'amaduuka amaggale. Kyenyinza okukugamba ekyakasimayiro kyo kikyalemedde ddala okukolebwa kubanga ku kkubo tekuli muntu yenna. Kale onnyonnyodde bulungi, weebale nnyo Ronald Kitanda okwongera okututangazaamu ku ngeri embeera bw'eri ku nguudo.